Kwaniriza goene kumide ku Kakos Fax 256 webale nnyo byokola wakubango sharinga ne linki ezetuba tutaddeyo no commentinga nacho kikulu nnyo okubanga obagulizako muno nti amazima gasibuka eno ku channel yaffe ku Papa's Sport emachindye mu kifo cha Misa Semakula okusobola okulabanga tuza obulamu bwa Evelyn Langu engulu tunoonya milioni 2.5 okusobola okulabanga bamukyusa ensigo abayimbi zigenza okwera sawa nga 3 ezokumacha ng'abamu tebalabikako buvuddeko omwana wa Tono Evelyn Langu oba Evelyn Love yavaayo nakuba omulanga gyeri abantu bonna tabagamba bamuyambe balamusizza mwenna linnya lya Mukama Katonda zize wanonga njagala kwebaza wonna bambereddewo balina tandika okulwala mbadde struggling n'obulamu okumala kati myaka 3 nga mutebukoyeka nalwala obulwadde bw'ensigo naye nga abasawo baŋŋambye nti basobola okugikyusa ekyetaagisa milioni 2 ku 2.5 ndeeta okusaba kwange nga nkowoola mwenna nga 27 wali ku Papa's Sport emashindi mujje mumbeererewo waliwo baganda bange ne banyinaze bendabyeko ne bempuliddeko ku mikutu egy'enjawulo era nga bo bampaddeyo oba nfa nfe emanyi nawe nasobya nkakasa bwe naateerera Mukama ng'asazeewo nja kufuna engeri gye mbeetonderamu naye nsaba mumpeeyo omukisa omulala bambi temukivumirira era mbeegayirira mbasaba nammwe mwennyini mujje mubeerewo Nawankubadde abayimbi tebali mu kuyimba naye emitwalo 2.2 ekitundu tesobola kubula bwe kubanga ddala ate kuyamba muyimbi muno kino kize kirabika mu music industry nga buli muyimbi afuna ekizibu tulina kumukolera kawash tetuyinza kumanya investment oba ebintu bye bayinza okuteeka mu sente nga kijja kuba kibayamba bwe batukanga mu kaseera nga kano basobola okulaba nga beŋŋanga ebizibu nga bino oba oliawo nga bagamba nti tulinawo zino ze zibulayo naye kigenze kubanga muze ate nga tulinga nga abagamba nti tetukirwanyisiza omuyimbi okubanga bwatuuka mu kizibu tulina kumusondera busondezi so kibeere eri oba oliawo ekyokuyiga n'okwekuba mu tooki eri abayimbi n'abalala bonna abali mu celebrity life okulaba nga tweterawo embeera obanga beeterawo embeera eyokuba nti omuntu bw'aba afunye obuzibu ngwa buno wakiri tubaako n'entandikwa tubadde tukyali ku byakulaba ngeri ki Evelyn Langu gy'addamu kufuna nsigo ye oba kufuna nsigo nga Stasha Mayanja bamusiibula Nakasero ono yafuna kye bayita blood pressure era okukakkana ne bamuddusa e Nakasero hospital asobole okufuna obujjanjabi mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu Stasha Mayanja nyina essanyu okutegeeza nti yasiibuddwa naye nga kyagenda maaso n'okuba nga atunuulirwa okufuna treatment n'okutunuulirwa kw'abasawo ngeri kijjasobola okubanga atereera omubiri gwagenda ne guyimbulukuka ogwa Stasha Mayanja luli twali tumanyi nti alina akabina kokka naye yagejja ennaku zino so ka pressure ne kagenda ne kajja ate ndowooza nga dduyiro mutono kyekyaleetera pressure okubanga erinnya eneemuleetera obuzibu naye katusubire nti ajja kutereera ngenda kusembyawo story eya talent okubanga zigenda kubula zive mu kisaawe ky'okuyimba abayimbi bajja nga balina talent industry nebaaniriza n'abawagizi ne babaaniriza naye ne babula ku scene Chris JAMO go ngenda okwogerako ono yayimba ennyimba ezasinga okuhitinga nkalidde yali kipulo ya busomba naye akawala ke yaleese luno ecupa nja kugigula twalaganye naye akawala ke yasombye kafu kati kawulire mpulire nnyo nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywe ne kuzizo akayimba kali kalungi bannayuganda bakaniriza zijukira ne VJ Junior n'amusayininga nga manager we amuyambeko mu music naye kati ono yavudde mu byokuyimba tukkirize tugaane bangi bwe baba bava mu byokuyimba asigala agamba natandise kyaki naye ngenda kusigala nga nyimba natandise kyaki ngenda kuyimba nga nyimba za gospel zokka waliwo bali abantu kye baali bakulowoozaamu kiri abantu kye baali bakusuubiramu abantu kye baali bakwagaliramu so bw'okisuula kibanga ekitegeeza nti oba oliawo waliwo ekikyamu talent zigenda zibula abayimbi bagenda bava mu byokuyimba music yalabika yeetaaga sente nyingi nnyo ng'ate tebalina source of income gye bajja sente ezo okuziteeka mu music bamanager abandi badde babayambako ne bapromota benoonyeza byabwe anoonya wa waafuniramu omuyimbi bw'agwa taddamu kunoonya ngeri ki gy'asobola kumusitula ate avaawo buvi kunoonya muyimbi mulala asobola kumuwa kasente so nga ate yali badde alowooza nti omuyimbi ono mbadde naye ebbanga
bw'abanga takyali ku form nsobola ntya okulaba nga muzza ku form we namusangira oba wetubadde obadde n'omuyimbi nga gwe manager we n'agenda ng'asebengerera n'avaako n'agenda ne manager n'adduka ne promoter n'adduka ng'abantu tebakyayagala kumutegeka tebakyayagala kumuyiyiza abaali bamuyambako okumutambuliza music nabo badduse mu kifo ky'okutuula wamu basobole okulaba ngeri ki gye basobola kulaba nga omuyimbi bamuzza ku form nga bwe kyali emabega nga bakyamulyamu akawogo okufulumya ennyimba kumukumu abamu bakiraba nga kirungi naye olumu kiwunzika omuyimbi atadde oluyimba nga lubi nga lumussa omutindo ne zijja mu fululizo n'otazifunamu n'abawagizi bo ne batazitegeera. Shiba Kalungi yafulumya albamu namba gye bayita Samali bankubuuziza luyimba kirwomanyiiko nyimba ntono zoyinza okumanyaako okujjako okufuna sente ku YouTube ne ku iTunes mukama baba akuyambi naye mu bawagizi kisigala tekina kye kikukoledde ndowooza ne music industry balina okugiyamba talent nga zino tuleme kulaba nga zidduka buddusi nga zigenda bataddemu tebafuna UPRS terina kyebawa ng'ate music waabwe bamutwala tebafuna sente kola tunes MTN abantu bateekayo ringtone naye ogenda okubanja sente ogenda okulaba nga tolina sente zofunayo so ng'ate bazikozesa ate nga sente bazifuna corporate wane Uganda yagaana okukola yasigala mu bigambo enforcement ya corporate omuyimbi okufuna musinga kulisijjamu akayimba kaako kankalidde abadde nga yakafunamu mu iTunes naba nga alinayo n'agenda ku YouTube ye naye naba nga yafunayo n'agenda mu bano aba UPRS naba nga yafunayo mukola tunes naba nga yafunayo ne kati singa akyalya ku sente ze corporate singa badde ekyakola oba oliawo ne kati singa ennyimba eziva mu luyimba lwo lwa hitinga zimuyambako okusigala nga akyagenda maaso n'okupushinga music naye kati tekiriiwo tugenda ku enga up nga tunoonya talenti z'abayimbi nga tetuziraba abayimbi bagenda kuva mu kuyimba badduke bagende ku kirala si mu bya covid kyokka naye wabula n'engeri music waabwe gyakwatibwamu nti bateekamu kinene so nga ate okufunamu kitono kati raba covid naye wuuno we yajjidde abayimbi bali mu kweyiiya alwana nnyo asigale ng'abantu bakyamumanyi sente zazijja okuziteeka mu music teziriiwo abatalina bitabo nti basomako ekintu ekirala bafune emirimu ogenda kwekanga nga nabo tebalina ye n'emirimu okuginoonya nga nagyo tugiraba music industry tugisabire erina gyeraga bwe wataba mu ntaana eyinza okuba egenda mu mpuku nze kakos babayi